ku Blessed Sacrament Kimanya abayizi 392 be bakola ebigezo byabwe ebyakamalirizo nga bonna bayitidde mu result esooka. Amyuka akulira essomero lino Stephen Yigakiwanuka atubuulidde nti abayizi bonna abakola ebigezo basobola okweyunga ku ddaala eriddako era ne beebaza Katonda abasobozesezza. Bali 392 bonna bayitidde mu result 1. Tetulina result ndala yonna. Era nga abaana baffe balina subject combinations mu subjects zaabwe ze bakoze. Basobola okujoyininga essomero lyonna mu Uganda. Ettendo n'ekitiibwa bidde eri Katonda. Ku ssomero lya Gyabwe Secondary School abayizi 205 bonna bayitidde waggulu era okusinziira kwa myuka akulira essomero lino Joseph Musoke agamba nti ensoma empya oba curriculum empya eyanguyira abayizi olw'ensonga nti bye basoma bintu bya bulijjo nga kye kibayambye okuyita obulungi. Twebaza Mukama Katonda olw'ekirabo kyatuwadde olw'enkola eno ennungi esanyusa buli mwana yenna era esanyusa buli muntu yenna. Tusuubira nti tujja kukikuuma era tujja kukyongerayo mu maaso. Curriculum empya etuyambye nnyo olw'ensonga nti abaana mu kiseera kino ebintu babisoma ate nga babisoma bye babikwatako babisoma bye babaganyako ebirowoozo. Ku St. Jude Secondary School abayizi tubasanze basagambiza olw'okuyitira mu result 1. Judy Lutalo ne Sise Nabatanzi abatwala essomero lino bagamba nti okukolera awamu kye kibasobozesa okukola obulungi kumpi buli mwaka. So njagala okwebaza ennyo abazadde baffe, mwebale nnyo mwebalire ddala okutuwagira okuleetera abaana, mwebale nnyo mwebalire ddala. Nebaza n'abaana abakoze obulungi, nebaza ne director waffe, nebaza ne bazadde baffe abasobola okuweerera abaana baffe abo ne basasula school fees ne bateeka abaana mu ssomero. Ku Bexhill High School ekamutuuza mu district y'e Kalungu olw'okuyita kw'abayizi tubasanze beebaza omutonzi olw'ekkula lino lye batuuseeko. Akulira essomero lino Sarah Navuga yeebazizza abazadde ko n'abayizi olw'okukolera awamu n'abasomesa okulaba nga abayizi baabwe bakola bulungi. Abaana 112 naye kye tusinga okwebaliza Katonda nti omwana asinze afunye E7 ne B2. Ekyo tukyebaliza nnyo Katonda. Tukoze bulungi nnyo ddala mu masomo ga sciences, biology, chemistry ne physics. Yo mu district y'e Lwengo ku Hope Integrated Secondary School ekyetume bajaguzza olw'abayizi bonna 64 be baatuuza okuyitira mu result 1. Atwala ebyensoma ku ssomero lino Anthony Nsereko atubuulidde nti omwaka oguwedde ensoma empya yabasumbuwamu nti kyokka ku luno babadde beetegese ekimala ekibasobozesezza okuyitira waggulu. Ensoma eno empya yalina okusoomozebwa, ebitabo byali bitono ate nga n'obukugu bw'abasomesa bwali butono, naye ffe aba Hope Integrated Secondary School ekyetume Lwengo twatuuza abayizi 64. Abayizi baffe bonna bayitidde mu daala erisooka oba bafunye result 1 era abayizi abo baddembe okweyongerayo mu matendekero ag'enjawulo oba okugenda ku siniya 5. Ate twebaza Katonda nti abayizi baffe bakoze bulungi sciences. Ku ssomero lya Mbirizi Modern Secondary School batuuza abayizi 168 nga bonna bayitidde mu result 1. Abayizi bano bonna bafunye obubonero anebba nga basenze okuyita amasomo aga ssayansi. Joseph Mubiru omukulu w'essomero lino agamba nti abayizi baabwe okukola obulungi kivudde mu kunnyikiza ensoma empya wamu n'okukulembeza omusomesa saako omuzadde mu nsoma eno. Abaana 168 mukisa ogw'enjawulo gwe tufunye bonna bafunye A na B. Katonda yeebale ffe twetisse Lwengo district yonna mu bigezo ebya siniya 4 omwaka 2024-2025. Ettiimu y'abasomesa tulina abakulu ate n'abo abakkiriza okwembulesinga new curriculum ogiteekesa mu nkola nga bw'erina okubeera. Ate ku ssomero lya Mbirizi High School batuuza abayizi 110 ng'abayizi bano bonna bayitidde mu result esooka. Era nga abayizi 110 bonna bafunye result 1 bafunye basobola okweyongerayo ku ddaala
eriddako bonna bonna. Erinnya lyange nze nabwo Gishukula era nga ndi musanyufu nnyo kubanga nakoze bulungi siniya ey'okuna nga nayitidde mu result 1 era nga nebaza nnyo abasomesa bange kubeera nga bansomesezza bulungi. Kusoma bitabo n'okubeera united nga tudisikasingira wamu n'ebintu ebirala okukwatagana, so tweyanza Allah okubanga twayitidde twayise. Gertrude Mutyaba agaffe eyo ku Spark TV.